Finally, Pastor Bujingo amaze neyetondera mukyala we Teddy Bujingo kw'otadde n'abaana. Ye ate akomyeko neyetondera na buli mukyala yenna. Ka video nkayina mu maaso awo mukwano ddyo ssanyu jjereera ate ye Prima Kadash yavudde ku stage oluvannyuma lw'omwami we Teddy okujja ku stage bannange yadduse emisinde kwegamba nako ka video nkayina mu maaso awo ate bo mukwano ba TikTok okuli anti kadduka kw'otadde ne Donasi ya mukwano bavuddewo bubi nnyo nnyo nga mugamba mutya kansubire muni bulungi bambinga enkola yaffe basa video no mujimpe ka like ne sa mukwano gwo wenna ate na subscribe nga ku Suvia News Extra nti mukwano subscribe nga era onyige mu notification bell oleme kusubanga buli kimu kyonna kyemba nteekayo munnange wabula bannange nze simanyi na kumanya oba ki ekituuka wawo mu mukwano munnaye bano abaali abaagana era nga n'amanya baakyusa nga beeyite gamba nga balina amanya g'abaana baabwe ge bakola ki ge beeyita okuli maama so taata so kati munnange zina awadi yo yakoze ki yaluzadde ngenda soka kuteeka katambi mukwano Teddy olwazze ku stage natandika n'ayimba obuyimba obukoona eyali mukyala we Prima Kadash bannange omukyala yavudde ku zina awadi omukyala yadduse emisinde ng'oyinza okugamba nti obadduka muteegu ng'oyinza okugamba obadduka kikasobola kuteeka ka video ako ate mbale nkuwe Pastor Bujingo nga yeegayirira Teddy Bujingo ate mbale nkwongereyo ne ba TikTok ababadde babula okweyuza obweyuza bannaaye ennaku zino abantu banyiivu ennaku zino abantu bakambwe simanyi na kumanya oba obusungu babujjawo ennaku zino nze naawe obutereevu katolekera ate wa Prima Kadash ne Teddy tweyongereyo n'amawulire amalala. Owa kamera ali wankuba ekifaananyi wano. Abaali bamanyisaaga olunaku lwe nava e Buddu mujjeko akasepeewo Teddy sirikeeki ndi muntu gw'otakyabuuza toyimbye ku kyate kati yaniriza nga bwaniriza kuba nkozesa nnyo sensi ye lwakisimbe dijja kuba akayimba tugende. Byabya nno munnange byatuuse ku Prima Kadash oluvannyuma lw'omwami Teddy okudda ku stage ate n'atandika n'ayimba akayimba mazima ke baali bonna mu video ng'amuwaliriza ng'amusuutiriza mukazi wattu kyamususeeko n'agamba wano mba nina kwefuula nga bulalu n'enkola ki n'entema emisinde era nga y'omulabya omukwano ng'adduka emisinde agamba waaye seeteekera lubabu kanviire omusajja naye mama n'omusajja naye n'atandika olutalo nga tamala nga buli lwakusanze akusonsona buli lwakusanze akusonsona naye bannange naye nno taba mwangu abalala munnaye batandise ddogasa kabaga naye Prima Kadash awulira nnugu y'omusajja akyakola ki omusajja akyamwagala kabala naye Teddy naye omukazi Prima Kadash akyakola ki akyamwagala kuba abikondo gwayina ono yamuzaala ya mama baby atiko ennaku zino mbu gwabika akatambaala ku maaso kwegamba bibiri ku sayidi ezoyo naye nga nyongera obbajjukiza nti munnaye ebyabagaana tosangayo kikyo wano bamala ne baddiŋŋana ate gwe yabogerako ebintu ng'olinga ng'abawabula ng'olinga ng'abatereeza ne bifundikira nga bikuzze ku matama so ebyabagaana mukwano gwe wenna bigende kitono ojja kutwalira bwereere. Byatyo ebyo nga tubitadde ku bbali tugenze butereevu paka wa Pastor Bujingo munnange oluvannyuma lwe baali bayawukana ne mukyala we omukulu amanyikiddwa nga Teddy Bujingo munnaye abadde amwogerera amafuukule wamma kwegamba kyatamwogerera ekintu ekibi ku nsi ndowooza nga kyekitali era abantu abasinga kyabanyiga nnyo nnyo naddala abalina emitima emizadde naddala kale abakyala okusinziira n'omusajja ebintu bye yaladda katuuti ng'akola ki ng'ayogerera mukyala we gwe balinamu n'abaana wamma byo tibyali birungi naye munnange erubadde olwo munnaye mukama nakola ki mukama ndowooza n'amukkako waŋŋambi bwe batyo olunaku lw'ejjo yavuddeyo ne yeetondera mukyala we buli kintu kyonna kye yali amukoze mukyala we ono omukulu Teddy Bujingo nga bwe ngenda batuusako ka video mu maaso awo era n'avaayo ne yeetondera n'abaana be teyakomye okwo ne yeetondera na buli kitonde ekikazi kyonna k'obeere mwana ng'owakazaalibwa naye ng'oli muwala k'obe ng'okyali munda mukwano Pastor Bujingo yakoze ki yakikoze yavuddeyo ne yeetonda kanso gamba batuuseko ka video ate tumanyi tweyongereyo mu maaso ne ba TikTok ababula okweyisa mu bweyisa ebiso bannaye nabanyongera obbajjukiza nti nabagambye no pressure naye nga gwe wenna mukwata tunakusubscribinga ate onyigende mu notification bell tweyongere mukyala we amusaasire tuusa okwetonda kwange nga sikakiddwa era nga siwalirizibwa era nga tuwali pressure enteekeddwako gwe nalabye nga abakazi bonna basituse bawandiisa amabaluwa mu UCC mundekerawo okwogera
Mbawandisa amalwa mu ba activists abantu bonna basituse. Simanyi lwaki ensonga y'amaka gange yafuuka kumpi nga ggwanga ddamba nti liri awo. Neetondera Teddy nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange. Neetondera abaana bange nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange. Neetondera abakyala bonna mu ggwanga. Neetondera abakazi okuviira ddala ku mmange okutuuka ku muwala gwe baazadde. N'oyo akyali mu lubuto ng'agenda kuzaalibwa nga kitonde kikazi. Mwetondera. Sirina bigendererwa byakulu. Yoyo n'omunaye Pastor Bujingo nga yeetonda era ng'agamba teri n'omwaki mukasa wabula akijje ku ntobo ya mutima gwe. Era munaye nga wenjogerera ssaawa zino bo omukwano bati mu Teddy baatandise dda okusagambiza bagamba munaye ssaawa zonna omuntu yalikola ki, omuntu yalikyusa naddira omuntu gwe munaye omanyi baava bonna mu nnaku embi mu kaseera akabi. So munaye tomanya ssaawa zonna omusajja yalikola ki, yalikyuka naddayo ewa maama w'abanaye kuba ennaku zino ndowooza era mulaba ebiriwo ku ludda lw'omugolo omuto amanyikiddwa nga Suzan Makula. Embeera eriyo eraga nti no si nnungi ennaku zino baafunamukko obutakkaanya Pastor Bujingo kw'otadde n'ono Makula ga Bujingo. Era munaye yo ttiimu Teddy ssaawa zino yo ngumu nnyo era amasanyu gabulwa gita busi. Kati kiro mukwano sooka weetunuulire omubiri gwo temulina frot olyabo oyasama wakoma kubirya ku luli nga simanyi Mr. T wakkako ani bize no Mr. T. Kati mukwano wegera awo okwasama. Tonyese nkuba Katonda akuuma abaana ebirwadde byajjanga kawumpuli yatanga abantu nga bajjaja bamwe basaba naye bw'okibulira n'okigamba twalina Katonda okuveda abazungu be baleeta amadiini kyasamirira n'olaba nga kyasamiridde ubeera otyawo ng'oli mwasamirivu obeera otyawo ng'oli kisiru bwe kiwulira okigambye kubanga kikina gye kigenda ne kiwaayo ssente bw'okiraba okigambye okibulidde amazima kiwulira ng'ekirigirute anofina eri emmese gwe otoosoma gwe weeyerusa kati omuntu ataasoma how can you attack someone eyasoma. I started to search ndaba oyo omukazi ali mu nsi ki. Then they told me musimanyanga ali Kampala musimanyanga bamutikka musimanya alina akasijja kalabirira. How can you compete with a person like me or what degree? Are you a fool? Fool! How can you think you can compete with a person like me who went to school, who is still reading? I'm still reading. Look at this shelf. It's full of books. All of these books are mine. They are mine. Tekuliko kitabo kyakabuye n'ekimu. Bitabo byange bino byonna byange. All of those books are mine. They are mine. And some of them I get them from Uganda. Tewali abimpa. These are my books. So, you don't read. Mubela ku TikTok, kuleka.